Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi yatulaba nkwanirizaako ku extra digest mugoba nsonga era nga akadde kano nkugamba nti tugenda kuba tutunuulira omuvubuka alina kye yeekoleddewo, a young entrepreneur, so that asobola okuba nga akuinspiring gwe ali eyo omuvubuka awoza wowe government nyamba n'ebigwa mukowe eryo n'abamu abali eyo abaava ku nsi n'abamu kugamba nga mwevaako. Tuleeta abantu bano basically to inspire you at the end of the day, n'oba ne kyoyiga n'oba ne kyotegeerawo at the end of the day okusobola okuvuunuka okuva wooli okudda kuwaddako. Extra digest mugoba nsonga tubeera n'abatutumufu, tubeera n'abantu abazimba eggwanga abalina kye bongera ku ggwanga. Wabula nga omugenyi waffe olwaleero ye mwami Nelson Mpaata gwenja okusaba atubuuzeeko amanya go ngogedde bulungi oda yeeyo oba kyonna abamu bagayita Nelson Mpaata agamu Mpaata Nelson. Okay. Okay, tukwanirizaako ku mukutu gwa extra digest mugoba nsonga nja kusaba obuuze ku balungi abatulaba. Well, abatulaba bonna mbalamusiza, amanya gange nze Nelson Mpaata oba Mpaata Nelson. Yes. Oli otya? Ndi bulungi. Oli bulungi. Sinata. Obulamu bugamba ki? Obulamu steady. Oli steady. Okay, extra digest mugoba nsonga we are powered by Nisk Beauty Experts abasangibwa ku Plaza omwaliro ogusooka first floor ate nga room number eri F2 ye mujja okubasanga aba Nisk bano they are specialists mu pedicure, manicure ne makeup wakabi yenna ate nga aba Nisk bano bakugamba nti naawe ayagala twala makeup ng'omulimu bayinawo ettendekero bajja ku training obeere makeup artist wakabi buli kimu kitambule bulungi ate still tuli powered by Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall okulira na airport nga bakafulu mu brewing, coffee roasting, latte art, manual brewing n'ebigwa mu koweryo. Weekwate abakulu bano aba Roast Coffee Academy oba n'aba Nisk Beauty Experts buli kimu kitambule bulungi. Omugenyi waffe olunaku olwaleero tutunulidde a young entrepreneur, mvubuka muto akulaakulana ku speed y'ekizingirizi. Tugenda kutunulira byakola atuusa atya waali asanze kusomoozebwa ki so that at the end of the day gwali eyo ogetinga inspired n'oba ne kyoyiga wano olunaku gye lunaggwera. Mwami Nelson, nga tetunagenda wala njagala tusooke tutunulire mwami Mpaata Nelson yaani, azaalwawa, mutabani waani, then oluvannyuma tujja kutunulira byokola ne wootuuse. Wasomera wa, wasoma ki? Well, mwami Mpaata Nelson mutabani wa Vaksula IBRAH era nga mutabani wa Nakawoma Amina. Yes, bonanga weebali era mbatumiddeko nnyo. Okay. Yes. You are Nelson, bali basiramu, how come? Well, basiramu kanga nze bamaze okunzaala nga nze Nelson. Okay. Yeah, so erinnya lya Nelson nendisigaza kuba already nali maze okola copy 7. Ng'ate tetumanyi nnyo ebyo byakuddamu, simanyi okyusa amannya. Kati nensigalirayo nga Nelson. Okay. Yes. Toyina linnya lya kisiraamu? Nina mangi. Erinnya lya kisiraamu bakuyitaani? Nze Gaddafi, nze IBRAH. I love that. That is so interesting. Yeah. So the IBRAH name because of your dad? Yes. Then Gaddafi Rivawa? Ewa mama. Hey, mbere manyi inspiration wajijja ku president wa Libya omugenzi Gaddafi. Era bye biseera nali w'amaanyi nnyo. Okay. Ngamba kati yoyo. Okay. Sebo. All right, tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne mwami Mpaata Nelson. Is a young entrepreneur. Twagala kutunuulira bulamu bwe na ngeri gy'atuuse ne watuuse atuuse watya. Tuyiseeko mu kusoma kwo? Well, natandikira ku Kamuli Township Primary School. Giri mu town awo kulira na police ndimanyi. We natuulira P7. Nenvaawo nentuulira secondary senior 4. Nagituulira eyo mukyala bayitayo Namwendwa. Wayowuliddeyoko? Era Musiru Kamuli district. Gye bazaala ni ono waliwo Salamu. Ya Salamu Musumba. Ya. Eyo. Gye natuulira senior 4. Bagiyita standard
Central College, Standard Central College. Okay, mchera viddemuko naye nga Standard Central College eyo namwendwa je natulira senior 4 then senior 6 nenjitulira iganga mixed. Yes sir. Okay. So bovaawo wagenda ku ttendekero ki? Bwevaawo nagendako ku UICT awe nakawa okulirana MUBS. Okulirana nakawa business park. Obuzimbe bwa UAP yawo. Makati wa MUBS ne business park. Awo wena kolerako ne mala nfuna dediya. Paka kati nkyali mu dediya. Gwali mwaka kyogo? Kuba ntula senior 6 2010. Bwe mala 2010, I think yali 2011. Kosi je wagenda okusoma we nakawa ya banga kibuwanvu ki? Myaka 3. Myaka communication. Degree? No. Yeah, yali degree mass So 3 years? Yes. No sabadde dia? Ogusooka omwaka ogusooka. Lwaki wasabadde dia? Akasente. Oh, akasente. Kaite kalabika kabulabula muka. So tuli mu 2021. Ochanoonya sente ziddayo okusoma? Yeah, naira namala nenzirayoko. Era siru nenziwumuza. Njagimala. Of all courses, why must come? Generally njagala. Era jenepikira. Yes. Wotuuse kati, do you think ne bonaabo maze mascom, will you have time to practice mascom? I don't think so. Naye ndowooza nti okusoma kwonna kulungi. Oba osomye kutunga kyalaani, oba osomye ki, so long as you study. Kikuyamba ofuna skill ne management mu bulamu. So osobola okwesa okusoma okwo nga bw'okufunye n'okukolamu ekirala ky'oyagala. Okay. Wano ebimu ku byaku prompting okusaba dediya zaali fees oba tuition depending omuntu kyayekiyita. Then from there bw'osaba dediya, what kept you busy apart from school? Because school wali ovuddeyo ng'olina ky'ogenzeeko. No, sina kinali ngenzeeko as such, naye jasinga kweyiya ng'omuntu omuvubuka. Yes, kutandika noonya kikiddako. So bw'osaba dediya watandikirawa? Bwe nsoma dediya nali nkola ku petrol station. Ng'oli ku pump? Yes. Pump attendant? Yes. Okay. So obusente bwe nafunangako awo ku pump attendant ne muzeeyi wange bwe yampangako nga bwe nsomamu. So ekyatuuka ekiseera ne bukendeera nga sikyasobola kweyongerayo nga ne muzeeyi talina bulungi kasente. Ne tuteesa naye agamba nze ne mugamba kanjira nkola ki nkituuza we ziriba ziweze nditandikiraawo. So kati we nenyongera mu maaso ne pampu. Ku mafuta amafuta gano gye wali okola gaaliwa? Petrol station eriwa? Kati saawa zino bagita Orex naalya naye yalinga engine. Njitegedde. We nali nkikubira. So nga mufuna sente meka omwezi? 12 omwezi. Tuwulira waliwo shortage, ebigambo nga shortage biwulira nnyo ku ba pump attendant. Ti sente batuuka omwezi ne bakusala kijja kitya era gwe wabikolanga otya? Yeah, shortage era ze zimu kuzankwasa ku nkoona. Anyway, shortage zijja amavuta mazibu. Up to now neebuuza naye teri asobola kiddamu. Naye nawe obuuza abantu eyo kijja kitya? Nkyebuuza up to now. Era kuba we mbasanga nendaba pump attendant ngezaako omwengejinga kiri kya bikimwana bitambula mwana obimanyi shortage. I have the experience, but I ask you why. What brings about the shortages? It is very hard to tell. Chogama ne ba manager tebamanyi, ne banyini mafuta tebamanya. You see, bingi nti shortage osobola okuwa omuntu amafuta. Jukira obeera ne sente nyingi. Otuuka ekiseera kyemmanyi nze nganze. Kyemmanyi otuuka ekiseera no sente n'oziraba bulabi. Nti olumu weerabira okujja ku muntu sente naye ng'omuwadde amafuta. Wo osegedde olumu n'omuwa mangi
naye bwe tuba tutunuulira pampu z'amafuta ezo tulabako obupande bwa UNBS Uganda National Bureau of Standards obuvunaanyizibwa ku mutindo kubanga kati ezo pampu z'amafuta zitwalibwanga bw'olaba minzaani teyina kubba muguzi naawe tewebba bye tuwulira nti minzaani nkoonemu si nkooneyamu so amafuta gano gaba mangi gatya nga wali ekyuma ofeedinga mu kifeeding because ekyuma bino tugenda ku mafuta nolaba nga oli ataddemu nti nteeramu 5 awo oli nanyigamu kyogamba kyennyini kituufu era onyiga osegera bw'omala onyiga 5 waliwo onyiga enta osobola obutaginyiga kitegeeza 5 gy'osetinze tezikyali nsetting bwe mala nyiga ntititi 5 you have to press enter okukakasa nti 5 gy'onyize zeezo z'oyagala bw'otanyiga enter kitegeeza eyo ogenze mu full tanka osegera kati osobola okujja n'enkuwa amafuta naye nga togaagala olina mutwalo oba nga omanywa 10 ezo 5 kati 15 ngendo maiza nyizeji 5 nogamba mwana nze sina sente nga nawe kenyini olaba 15 zonsabye kitegeeza omusajja awadde talina sente nogamba you know what angende so scenario y'okuteeramu omuntu amafuta nga gasukka mu sente ze yasabye mwagigonjolanga mutya anti kati awo kiri about nze naawe nze simbadde saagala amafuta g5 nkuwadde 10 meka olumu nyiza okuba nze teekamu nenzikuwa kati gwe nompe 5 wompe 5 kitegeeza nti tulina kwesootinga buntu ojagamba kale gino emitwalo 5 lindamu nja kuzireeta otegeera up to now waliyo gayi gwe manja sente z'amafuta yangamba ajja zireeta naye musanga nnyo nenseka meka abazaali oba mitwalo oba 7 musange nye so tutunulire worst scenario eya promptinga gokukwitinga okukola ku pump nagenda nenkola shortage ezo nezakimulatinga ezimu simanyi bwe zajjanga then ezimu abaana bennyini be mubeera nabo ku pump naye ajja n'akukwatamu n'akukebera n'ajja n'atunda ku pump yo okitegedde ekyo nakyo kisoboka bwe mukatugeze pump ziri 2 oli najja n'agamba oyagala amafuta nga gwe katugeze oli manju n'anyigaawo eky'etaano n'akigaba eky'etaano n'akiteeka mu nsawo tulera scenario shortage zino zawera bosi n'akugoba weegoba what happened what really happened bangoba shortage zawera ne bankwata ku nkoona ne baŋŋamba nzisasule n'ozisasula kyagwa kitya saazisasula lwaki sirina sente so bw'ovaawo watuukira wale baakugoba lwennyini watuukirawo nadde ewaka ne neebaka baakugoba ssaawa mmeka no waliwo scenario endala omukasitoma yajja kugula coolant kati bwagula coolant abaali bakoze ekiro simanyi kye baakola coolant ezo lubes ezo zibeerawo coolant eyo yalimu mazzi osegeera nze najjawo bujja nenkola ki nempakira yanti owulira mukakebe nga mulimu mazzi instead of oil wagamba instead of coolant kati client najja na complaininga ku macha eri boss ajja okucomplaininga kiki asangawo bosi mwennyini ng'akoze ki ayimiridde awo gwe yatuukirako aga banguzizza akakeba akalimu amazzi kifo kya coolant genda waka nja kukubira bwe kityo bwe kyaggwa paka kati kati nange Katonda nengamba owaayi mbadde nnoonya engeri nange eva mu shortage ezo nga sigiraba miliyoni so awo wazzaako ki bwe wavaawo nadde waka nenziramu nenjiiya kati mu kuyiiya okwo nalina mukwano gwange nali nasooka okujjako eno e Kampala ngendako mu kafe ati bwe ngendako mu kafe nenkolayo omukwano gwa kafe nanyini kafe nabeeranga mukwano gwange yali awo kireka kati bwe nkomawo
I mean bwenzirayo bikine kati bwenva ku mafuta ne musanga nemugamba mwana mbeera mbi oyina yeyo plan angamba jangu tugende nina kafe kitintale konze kale angamba tugende kati nentandika okukola mu kafe ekitintale okuwa dakika 3 dakika 2 aba bagenda ku Facebook ebyo ebyaliwo ebiseera ebyo netukola kati twali tukyakola kati telex free nejja kati telex free gwejja ne mukwano gwange nangamba tuyingire ki telex free nafunayo millions zaali 3 n'agenda mu telex free yagenda ngeeyo oba wandege yeeyo kati nakoma nagamba man mbifuna maji nataddemu busatu kati ziri millions 5 onze ng'ate twejubisa ebiseera ebyo jjukira ne kafe zaali zikendeeza sente nga ngamba tutunde kafe tuyingire telex free nga mugitunda goodwill twanoonya abagula computer abagula table mpola mpola kati bwe tumala ogitunda ne tutwala sente mu telex free ate zaakomawo eyo gye zaafiira mwayingirayo ne sente meka zaali ngandooza millions nga 12 telex free yali service yaki telex free yali zino pyramid scheme ezo eza babita nini oba marketing biche bya online otekayo nga bitcoin nedda osasula sente n'ogula wa account ne bakuwa obulango esegera ne bakuwa obulango nga okuba posting obulango obwo buli lunaku esegera like you market bakuweereza obulango you put them on different websites esegera kati obulango obwo nga bwolina okumarketinga bwolina omarketinga buli lunaku kati nga bakuwa $5 $2 $3 bwekityo twakyalumu website nekola ki neggalawo okay tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tuli ne mwami Mpata Nelson is a young entrepreneur wabulanga tuli powered by Niski Beauty Experts tuli powered by Roast Coffee Academy aba Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Molao okulira na airport era nga bano bakafulu ba latte art brewing manual brewing coffee roasting nebigwa mu Koweryo atera still tuli powered by Niski abasangibwa ku Plaza omwaliro ogusooka F2 ye room number era nga bano bakafulu ba pedicure manicure no training wa makeup artist abakabi. Okay, Mwami Nelson, telex free. Sente za mwe zibulirayo mwazaako ki? Twadde Nambole ne tuli ebikajjo. Byali bya sente mmeka? Twali ebikajjo Nambole. Era ebikajjo awo batunda awo ku kubo. Nambu obukosi 5. Zo sereze ebikajjo mwali mwezirina? Ezo ngala mukwano gwange aziyiya jjukira obanga obadde mu kasente. Kambuze lwaki mwali zootinga kukulya bikajjo era mwabirira bbanga ki? Tetwalina mulamwa. Jjukira sente zaali ziweddewo tetwali tukozesa ne mukwano gwange. Kati ekituzootingisa kulya ebikajjo nga bwe tupulaninga ye yalinga ekifo ky'osobola ogendamu n'olowooza. Jjukira waliwo akawewo right now waliwo akawewo akanyogogolo waliwo emiti mutudde teri abagobawo yes teri abagamba nti muluddewo wano so nga tugendeeyo netuyiya naye era bwalingawo obugundi obulala obwo pyramid schemes obwajjanga nga butuwa hope anga waliwo ak'emitwalo 10 ak'emitwalo 5 otegera ak'emitwalo 2 kwegamba ne bwongero tukaliiza nemugwera muddala eri bwetunyiganya ne tugamba kasa waliwo ak'e10 osegera ne tuyingira ak'e10 nako ne katulya waliwo ak'e5 ne tukayingira nako ne katulya waliwo ak'ebiri paka we twabanga tetukyakola ki temukyalina tukyasobola osegera kati ekyo bwe kibeera bwe kityo ne tuguma Gandiro nze nanfuumuula mu nnyumba nali nsula awo ekireka awo nga kwobojja awo kuleerwa awo kati mukwano gwange
ye yali naye abeera eyo obweyogerere naye Land Road we yali mukakkamu ye yamugumiikiriza nnyo tubeerawo natugamba ng'emmotoka bweyita gamba purimeeyo jjukira ebiseera byali bya purimeeyo eyo 2-3 eyo yaliko nga bukolona tubuvuddeko wali eddako tulina ne we twawandika ennamboole tulina ovuga purimo okitegeera 2014 era recently naddayo nenkalaba ku polo omuti gwa ebitaala ogwa namboola awo nga we bayigiriza emmotoka twawandikako want to drive a primo make ekyaliwo kweri nagenda nengamba yes kituufu weri so netuli ebikajjo byaffe era nebikola ki nebigaana kati nze wenzijukira nti nga nkyali ku kafe waliyo mukwano gwange waliyo customer eyajjanga n'agamba ati mwana waliwo ebifo ekipya ekize bakiyita KFC baagala abantu ngamba naye ebyemirimu nga mbimanyi ate nze sirina bitabo nti gwe gendayo bali tebafa kuki bitabo nti wakola senior nti nti ate 6 nti ati goli over qualified ngamba nze ndi over qualified negamba nengenda nenteeka ya application gundi bayitawo kamochawo Mackenzie Road teekayo naye ne bampita mu KFC era nentandika okukola mu KFC tandika okuweereza enkoko yes ngifumba ng'oli eri munda mu kufumba muzibu nnyo mu kufumba enkoko ya KFC nga bakusasula sente mmeka baali basasula hours 13.5 per hour ng'okolera 8 hours sente nga zaali ntono zaali nyingi zaali nyingi ebiseera ebyo nakati 13.5 multiply by 8 hours ofuna mmeka so ba esente zino za pilinganga ne bazikuwa edde oba omwezi yes okay naye nga olunaku work for 8 hours so kulya kunywa ng'olya nkoko eyo bakuwa enkoko pisi meka 2 ne soda eyo lunch yes ate breakfast weesootinga teri breakfast wayigirawo okufumba enkoko eyo banjigiriza twalina gundi balina head office awo ku Mackenzie weba trainingira so kati ogendayo ne bakutraininga paka kyebaagala okay yes so mu KFC wakolayo banga ki KFC najingira 2014 mu market yawo nzukira natandika okukola oba gwa 7 2014 nembeera mu 2015 njinyuka 2016 December lwaki ovaayo naye era waliwo ebitakwatagana wateekamu omunnyo mungi mu nkoko nedda bankwata ku nkoona lwaki wali okoze eki nzukira client yajja n'agamba oba twamusaavinga oba bubi n'atugamba twatwala sente ze yes wenzijukiranga ate nze yali ku shift kiro kati manager ne bansuspendingamu awo bwe bamala okunsuspendingamu lwe naddayo ne bampa termination letter nenkita bwe ntyo sente zino zewakolanga mu KFC wazikolamu ki sente zaaliwo naye nga tezirina nnyo kyezikola I mean tezirina mugaso kubanga nga ofuna nosasula amabanja nosasula renti noddayo nofuna ez'okulya nosasula amabanja nosasula renti nga itize saako okitegeera so nga tezirina nnyo kyamaanyi kyezikola okay yes so bw'ova mu KFC wazaako ki watuukira wa bamaze okugoba bwe nva mu KFC nagenda nali nga ndi mu KFC nali nafuna salary loan yakakadde kamu naye naakagisasula nogimalayo oba last year are you sure nafuna salary loan yakakadde kamu mu Tropical Bank
kati nengenda nenzigulawo saloon ekireka nalina bwe navanga KFC nga nina mukwano gwange ngenda ekireka eyo ng'akola ebyenjala okusiiga enjala ebyo byabakazi neŋŋamba nange nsobola obiyiga bino nagamba osobola biki nembiyiga Cutex mwennyini naye nga omanyi okolawo akayumba otya otula abantu ne bajja n'obasiiga nenjigayigamu mukwano gwange yali expert ng'ayize nnyo nangamba you know what nemubuza tusobola okukola ekyaffe nagamba tusobola nenfuna akakadde loan tugenda nga ku Mogasi Kinawataka kati wetutuuka ku Mogasi waliwo yali akolerawo saloon ey'enviiri okusala abantu nviiri netumugula Goodwill ntwala aga 5 ye n'agamba nze ngenze naye nga mulimu ki ago n'agalya kali bwagalya ne tuddamu ne tuzimba bupya yanzukira nina ne nakubirako ne bampolayo kasente mukwano gwange naye n'aleetayo kasente ne tutandika ne tukola kati tuba tukyakola no saloon eyo nali twagikola nga nkyali mu KFC nga sinabavaayo kati bwe baŋŋamba nti genda naddawa ku saloon neŋŋamba kasa saloon weeri katutandikire wano okitegeera kati tutandika mu saloon neŋŋamba kankole saloon eno ngiyimuse ngizimbe okitegeera first month first year ne tukola wakulanga olaba it is promising tukola weesatu ena olumu 5 n'olumu 10 nga lunaku lulungi abantu babasaliranga sente meka enviiri 10 nga tusala njala teri nviiri njala kukusiiga Cutex ku mikono n'ebigere n'ebyo oteekako ebya artificial biki netubikola twabikolera nze nali nkyabikola nendabanga mbeera egenda ekaluba kuba omwaka bwe gugwako ogwo bakasitoma ne beesalaendeera jjukira n'osasula renti nobeerawo kosi ng'otunula ne mu maaso olaba olina by'oyagala naye ng'olaba wooli nga toyitawo kati naddayo ewaka lumu neebaka otulo saava waka kati mba neebase mukwano gwange baali bamugobye ku mulimu naye nali nsula neiba ekyo nangamba nkubulire nze okimanyi nti nange bangoba nange wendi era ofunayo eyo omulamu ombuulirako koza nakubulira mulamu aki naye it is okay kati nali era nkyali awo ye najja nkubulire waliyo be batadde ku Facebook I mean online advertising nti ye tuze tugendeyo ati wetugenda nga Kadamu yali etunda motoka actually Kadamu bond yes online cars kati engekolagana ne Beford kati bwengendayo ne bampa omulimu nga gwashe na apply ngoba mu gwa 4 bampita mu gwa 7 gwa kutunda motoka za online nzijjawo woli nenkuba akalimi n'ogula emmotoka eri Japan ate eriiwo wano naye nga nina okukirizisa gwe oteekemu sente bagishiping ejje yes gamba naye emmotoka eyo nti gwe eno yesinga obulungi era bw'ogireka simanyi kyonoddako so nenteekayo application nenzira ku saloon nenkola oba oliawo nga bakubidde nekola emirimu nenzira njagala saloon egeje eri maze ne hope eweddeyo ebbanga lyetolodde ngenze newaziwa baizwa nga ogenze kukola ki kukola njala na kuyiga nviiri IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne mwami Nelson Mpata omuntu bw'omulaba nga avuddeyo oba nga alina watuuse oyinza okulowooza bibadde byangu omugenzi ate Kisaakye yagamba gyenvudde tebibadde byangu kubadde kutoba abamu bayita mu ttanuulu abalala buli omu atoba in one way or the other to survive so mwami Nelson atuyisa mu lugendo lw'okutuuka watuuse olwaleero kitegeeza ki nti you should not easily give up
to giving up, topowa, lemerako. Keep the fire burning, keep the candle burning, topowa, lemerako, pake sawe sembayo. You never know. Ekiroto kyo Katonda mukisago Katonda ayinza okuba ina waguterese, so buli lwolemerako ojja kuggusa ensonga. Tuli powered by Nisk Beauty Experts abasangibwa ku Plaza omwaliro ogusooka, room number eri F2 nga bakafulu ba pedicure, manicure nga kwotadde ne okutraining aba makeup artist abakabina okukola makeup. Ate still tuli powered by abakulu ba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall okulirana airport UAE, era nga bano bakafulu ba coffee art, coffee roasting, latte art, manual brewing n'ebigwa mu Kowere. So omulimu gwa okutunda emmotoka online yali bakuwa contract yali ya banga ki era ng'osasulu otya? Bampa probation myezi 3 na inotunda emmotoka 3 buli mwezi. Emmotoka 3 buli mwezi. That means on a daily ng'olina okutunda emmotoka emu buli lunaku. Okay? Yeah. Era nagukola omwezi ogwasooka natunda emmotoka 3. Omwezi ogwasooka. So with a deficit of 27 cars. Yes. Bagamba naye alabika ajja kukola. Gwaddako n'entunda 5. 25. A deficit of 25. Ndowooza era ne bagamba osanga ajjirira ogwaddako n'entunda 8. Awo ne bagamba omutindo gwono gwa kibogwe nnyo tetugulabangako. Akwata ku nkoona. Ate mu ntandikwa wano 5, 8. Yeah, nze nalaba nga there was progress. Yes. There was progress, but munnange. Nga ku buli mmotoka ofunako senemeka? $10. Ku buli mmotoka gy'otunze $10? Twala 3 nga n'ekitundu. Awo tewaali mulimu. Tewaali mulimu awo. Gwaliwo. Nze saagukola. Emitwalo 3 ku buli mmotoka? Emitwalo 3 ku buli mmotoka? Yes. Bakukwata ku nkoona after selling 10 cars? Yeah. Mu mwezi ogwokusatu? Mwezi ogwokusatu. Bagamba batya? Bangamba nti bampa termination. Gamba nti era ensonga ekutaminatinsa target. Tohitinze target? Yes. Era nensika mu maaso. Yes. Noddawa era wazzaako ki? Era nadda ku Fulubeyu ku kabalaza. Awo wennyini totandika okwetoololera akawaawo bond. Jjukira nali already engetinze used ne bonds. Nekirala nali njize how to work online, okutunda ezo emmotoka za online. So nga kyenkola ngenda nenoonya bakasitoma nenzija nembaguza emmotoka nga nze azimpata n'okola ekibulooka. Si kibulooka nga kino ekyokunoonyeza wano nasigalayo eza online nga nina okunoonya nga gwe nenzija nenkuba akalimiko nze munaye ntunda eno mmotoka naye eri bweru nenjikubaliramu ngenda ogikulaga nga it is cheaper when you import it. So nokkiriza. Okuwalyangako otya? Wafunirangawa? Era $10. Naye nga ate bakasitoma benkoleranga bo basanyuka abamu ne bampa bakutipinga. Omu naakuwaayo olw'ataano. So era nzukira omuntu eyasinga okunteekamu amaanyi eyasooka okungulako emmotoka nga ndi nzekka naye kyemmanyi takimanyi ye Kojja Kimbowa. Kojja Kimbowa. Oh, that is good. Yeah. Oyo omusajja jjukira yali akolagana nange nga nkyali eri. Kati bwe nvaayo nze saamugamba nti nakola ki? Ovudde yasigala communicating. Yes. Ate ebiseera ebyo yali agula nnyo emmotoka. Nankubira essimu nangamba Nelson oli otya gyendi njagalayo ka BMW. Nze nsobola okafuna nenzira kasimu kange nga sina na laptop n'akasimu ka smartphone awo kati nnyo nenoonya BMW eyo
naye remember nali nvuddeyo namalayo emyezi 3 navaayo mu gwa 10 tandika okukolayo gwa 7 eri eyo ku kampani gye twali tutundira navaayo mu gwa 10 nengenda ogwa 11 ogwa 12 January Feb March naddayo okutunda emmotoka nga n'amaanyi ganzigweddemu nga ngamba kirabika kiyinza obutakola nali ndi awo gali nakkiriza kojja kimbo n'ogimuleetera emmotoka n'agamba kampeereze omuvubuka ampeereze kansala abayita bakansala ayina abawala be bayita bakansala kampeereze kansala aleete sente kansala yaleeta sente bw'aleeta sente awo amaanyi negadda neŋŋamba kati byaddala muyaya akkiriza n'agula ngenda kikola awo sadda mabega nanoonya abaguzi nabbidi nnyo. Okay, tuli ku Extra Digest. IBRAH Mukasage manyaga tuli ne mwami Mpata Nelson. Is a young entrepreneur atuyisa mu lugendo lwe gyavudde ne watuusa olunaku olwaleero. Of course ayise mu bingi agobeddwa ku mirimu almost emirimu gyonna gyazaakolako agobwa bugobwa till when he became self-employed. Tuli powered by Nisk Beauty Experts abasangwa ku Plaza, first floor, room number F2. Nga bano bali ku pedicure, manicure, makeup, ali professional nga kwotadde n'okutraining aba makeup artist abakabi. Still we are powered by Roast Coffee Academy abasangwa ku Alwada Mall okuliana airport. Ngera bano bakugamba nti kucha latte art, coffee brewing, coffee roasting, manual brewing nebigwa mukoero bekwate era nonya trainer Tiger akugusiza ensonga yo buli kimu kitambule bulungi. Mwami Nelson, so currently what are you doing? Currently I work with a company called Mpata Nero Company Limited. Company bajita batya? Mpata Nero. Yes, Company Limited. Nchiwuliramu erinnya lyo Mpata Nelson. Yeah, mweriri. Yes, sir. So mudiringa muki? Eno company diringa muki? Company diringa mu motoka. Kutunda motoka era? Eza online. Online? Yes. Okay. Like tuliba agent ba be forward mu Uganda. Okay. Yeah, we are authorized to handle business on be forward behalf. Okay. In the country. That's good. That company yenkozesa. Yes, ye bossy one. So motoka zino ziva mu nsi ki, motoka kika ki, era omulimu gutambula gutya? Well, motoka ziva mu UK, ziva Japan. This is a Japanese company by the way, be forward. Motoka ziva Japan, ziva Singapore, and the world over. Tugamba bugambi nti njagala motoka kuva gundi. Nga tugigendayo tugikima. Oba njagala kintu kiri gundi kikima. Okay. Nga tukikola. Tutunulire kati company iyo ebadde for how long? Osanze challenges chi, and why did you think of starting your own company? Mpata Nero was registered in 2018. 2018? That's good. September. Through a friend called Rajab. Yangamba, you know what? Nze ndaba ekintu kikugejjako naye olabika tolaba. It would be better if you move from operating as an individual to an organization, to a company. Yes. Nemuwuliriza era ne tugiregistaringa. Tukola clearing and forwarding. Okay. But licensing 2019. Twakola 2019. Tukola 2020. Era kati tuli mukola. To date era mukola. Yes. What prompted you okutandika company eyo? Okubanga ova mu kukozesebwa notandika okwekozesa? Nga bwe nkugambye bwe kyajja nti bwe wamala okunkuba tekeeri nenvaayo nentandika nganze okusuubula. Segera osuubula bwotyo mpola mpola kati bwe nzija nga nsuubula nga bitambula mpola mpola, of course with some few challenges naye nga tulemerako. Kati tugenda olaba nga at least
ba customers banyumirwa nnyo okudealinga n'abantu nga bali mu organized and a company than dealing with an individual. So ekyo olumu nga tulemerwa emirimu nga twayigikoze naye bagamba sobola kolagana na muntu twagala company. So kyekimu ku byatulira gamba tuteekewo company or individual asobola okolagana naye. Company to company zisobola okolagana. Okay. Yeah, so ne tukamira naye company. Chiche wejjusa mu kukozesebwa? Tewali kyenejjusa cause it shaped me. Yeah, ndi very much sure nti singa saakozesebwa olumu tosobola kumanya how to relate with your friends. Olumu tosobola manya ngeri ki gy'oconductingamu business. Olumu tosobola manya in case there is a challenge, because right now nange nina abantu benkolagana nabo oba benkola nabo. Kati in case there is a problem okihandling otya. So ndi very much sure nti singa saakolako oba tebankozesaako sanga nalibadde na missing opportunity. Okugobwa kuno ku mirimu kwe wajja ogobwa okwayitirira wakwatributinga nga kuki? Because almost emirimu gyonna gye wajja okola bakugobanga bugobi. Ekyo situlanga wansi nenkirowooza nti lwaki ngobwa ku mirimu. Naye nze ndowooza nina bye nalinga njagala okukola nganze naye nga sifuna that room ngera abantu tebanzikiririzaamu. Okitegeera nzikiriza nnyo mu kuzimba mpola naye osanga abantu abamu benali KFC yagezaako kumpa opportunity eyo okuzimba kye nali njagala kuba nayingiranga cook nenkola obwa cook nenva mu bwa cook nenzira ku tiru nentandika otunda nenva ku tiru nenzira mu lobby nentandika oweeza abakasitoma nenvaamu nenfuuka sales person wa KFC outside nga sikyakola na munda nga ntuuka ku mulimu nenfuluma nengenda nenonya business President's House, MTN Towers, Parliament, around KCC house nga nfulumamu nengenda nenonya business era nenjireeta. So ndowooza nti emirimu egimu si nti giba mibi, giba mirungi kuba gikuwa experience naye ate n'ekirala nti olumu gikubuttikira bw'osanga ab'employer nga tebali open minded akugamba nti wajja kuweereza mmere. That is it. Okay. Omulimu gwokola ogwa car dealing okutunda amamotoka mwogerwako ng'abantu kwegamba abafere osobola okutunda emmotoka emu n'ogiguza abantu basatu. Omuntu agula emmotoka ku kibanja mpola bw'atuuka okumalayo kaadi nga teriiwo, kaadi nga mwazisinga mu mabanka eyo n'ebigwa mu kkowe eryo. What is your take over that? Kati ffe bwe tutandika omulimu guno remember ffe tuli mu gigi muto bwensobola okugamba nti bwe tutandika ekintu kino already twalaba those issues nga weeziri okitegeera naye ne tugamba tusobola obijjawo oba tusobola okikyusa. Kati yeeyo yeemu ku nsonga lwaki ffe weetuli nti bwe tulaba lwaki bakasitoma bakomplaininga okitegeera lwaki omuntu yalikoze ekyo. Kati ffe kye tukola ffe emmotoka bw'eba eva ebweru egira mu manyago. Ono ali mu kugula amanya gakyukira eri? Tegakyuka, eva Japan ng'eri mu manyago IBRAH. Etuuka wano nga kadi eri mu manya ga muntu oyo? Kati sisobola kukyusa manyago nga tomanyi. Otegeera ebyo bisoboka mu bano like abaliwo already ab'ebibanda nti motoka nkadde biki bisoboka maybe naye kati ffe kye tukola emmotoka egira mu manyago kitegeeza ki nti gwe olina olukusa lunene nnyo nti nsobola n'okuguza emmotoka ekyewuunyisa n'ogingobako n'oŋŋamba tojja gikwatako. Lwaki? Tonjagadde kugikolako. Olina clearing agent wo. So nze kyenkola motoka ye ejjidde mu manyago buli kimu
Abatulaba bano bali agadde okumanya buli mulimu gubaamu ne challenges. What has been your worst encounter so far ever since lwe mwatandika Mpatanel? Challenges nyingi. Esookera ddala nti omulimu guno gwali gumanyikiddwa nnyo okolebwa abantu abakulu. Kati olumu omuntu bw'akulaba nga oli muto mu myaka, olumu akusinga obukulu, akuyisaamu amaaso. Gamba oyinza n'okudduka ne ssente zange. Segera. Then era challenge ezimu nga kweri gy'oyogeddeko nti abamu babaguza kaadi, abamu ne bazisinga, abamu ne bazikola ki. So olumu ogenda okutuukirira omuntu nga is already biased. Yeah. So challenges endala ziri mu transportation. Nti olumu ba clients abamu ebintu tebabitegeera ebya online. Ogenda omunyumiza n'agamba nze ebya online byatutamadde abafere. So olumu okumukkirizisa kikutwalira akaseera kawanvu. Okay, tuina system ziri bbiri. There is a system of walk-in whereby someone walks in the bond n'agula emmotoka n'alamuza ne mumuwa emmotoka. Then there is another system of purchasing online. Musinga funira wa? Baani abasinga to... For us, we are mainly online based. Era tusinga kolera ku online. Toina kibanda kiri situated here and people walk in and buy? Tetuina kibanda. Yes. Naye tuina betukolagana nabo abayina ebibanda. Okay. Yes. Fe tetuina kibanda. As in Mpatanel teina kibanda. Naye tuina betukolagana nabo. Tuina ebizibu nga emmotoka we ziba zijja ziyita ku nnyanja of course. Ne zidookinga e Mombasa. Zidookinga e Mombasa ne bazivuga ku ttaka ne zijja e Kampala. Ziyita either Busia oba Malaba, either way ne zijja paka Kampala ne bazikiriyalinga. Tulina scenarios mu Kenya waliwo ekitundu we babbira emmotoka. Bayitawo batya? Naivasha. Webale nnyo. Awo bateegerawo ennyo emmotoka, amasasi gakaaba babba emmotoka ebiseera ebisinga. It doesn't happen frequently, naye kibaawo. I think you are aware. Yes. Gwabikolamu. So here comes a scenario nti Naivasha awo babbiddewo Golf y'omusajja, Range Rover y'omusajja, Bima y'omusajja, Benz y'omusajja, babatadde ku gun point babbye emmotoka. Abadde yasasulako ebitundu katugambe 7 ku buli 10 oba 5 ku buli 10. Kiggwa kitya? Well, challenges ezo zibeerawo. Yeah, naye ekizibu ekyo bwe kibeerawo kati nga Mpatanel ina company ya contractinga okola transportation. Yeah. Nti wewawo client kati like atuteekako liability naye naffe tulina liability eyo gwe tugiteekako. Ekitegeera nti ekizibu ng'ekyo bwe kiggwa motoka zino ziba insured. We are insured. So what we do just tutuukirira company eyo ne insurance partner waffe ne tumutegeeza ekiriwo era bakasitoma mainly abafunye obuzibu kozi tufunyemu obuzibu tetubadde tetunafunawo ze babba naye tufunyewo ezigwawo nga zijja accidents. Wow. So bagundi baffe babadde babasasula. Yes, insurance zibasasula era tetulina tubanja. Okay. Yes, cause zijja zibaawo. You can't tell. Motoka bazivuga buvuzi. Ate nga omanya accident ebezze. So tukuyita gwe nga customer ne tukunnyonnyola era ne tukulaga ne motoka yo kofe this is your car ebadde jja nefuna obuzibu. Yes, but we are insured. Era our insurance partners bali kikwasaganya. Era within no time baba basasula. Okay, lastly nga tuwunzika besides okubanga oli mu car dealing, what else do you do as a youth? We also run a tour company. It's called Mpatanel Tours and Travel. Yes. Yatandika last year. Okay. Yes, era nga weeri. Ya bye tukola bwe tuba tetuli mu motoka tuba tuli mu tours and travel. Yeah. How does it feel to be self-employed? Owulira otya?
How does it feel? Yeah, to be self-employed is okay, but again it's tiresome. You have to think a lot. You have to work hard. Also, it takes someone who loves what he does to stand. It's very hard, is what I can tell you. But at the end of the day, it's rewarding. Do you count yourself a successful young entrepreneur? Of course, the more you grow, the more you get waves of problems. Then olumwera yokomufuna kasente n'ebirooto bigaziwa olumu. Owai oli mufumbo abaana bameka mufumbo kaundo kakubye eddirisa mpeta mbaga kukyala oli mufumbo kikashi siri mufumbo. Oh, that's good. Yeah. However, it is bad. A girlfriend. Oh, you're seeing someone. Yes. Okay. Mu success yo jatubutinga kuki? Hard work and patience. Hard work and patience. Yes. Njagala ebigambo ebyo byennyini in camera obisharinge n'omuvubuka ali ku ssomero ava ku ssomero neyava ku ssomero n'ali ebweru eyo ng'anoonya mulimu. Well, muvubuka munnange mukwano gwange sister buli omu asobola okuwuliriza eno information kiri nti bw'oba osazeewo okukola ekintu kikole n'amaanyi kikole n'omutima nti bwe kiba kigaanye tewejjusa. Nze emirimu gyonna bangoba but ku mutima I'm very happy because sina mulimu gwe navaakoko nga ngambye owaaye nze ngenze, but I'm very happy that I gave in my best and even when I was chased ngamba nti yes I was at my peak. Okitegeera nkola omulimu nti newe mba sigufunyeemu newe mba nguvuddeko ku mutima mba musanyufu nti there was nothing else to offer. I gave my best. Ekizibu olumu nze kyendaba ne baganda baffe oba mikwano gyaffe nti akola ekintu n'atakiwa kyonna like n'ateewaayo yenna kukiyiwirawo mubiri nti olumu aba yakakivaamu n'addayo n'agamba oba n'alikoze bwe nti sanga n'alitaddemu amaanyi naye ng'ate olumu opportunity eba ekoze ki eba eri wasted. So ekyo kyembakuutira kyonna kyosalawo okukola kikole n'omutima ogwo gumu ate tebabalimba tebabajubisa teriyo sente zogenda funa mu bwangu teziriyo. Money is organic, it grows organically. Mpola emu biri satu nya kaso ogenda heri kubuuka madaala era wobuuka ogenda kudda bwe wabuuka olikime. Okay. Good message to the youth. Good message to all baganda baffe abali wane Kampala n'abali ebunayira abakuba ekyero. It's a good message to the youth especially. Mwami Mpata Nelson has been sacked ku mirimu more than 3 jobs nga bamugoba bugobi, but olwaleero tumunoonyeza because he has a good story to tell. Jenvuddewe n'olunaku olwaleero nti teyapowa alemeddeko kutuuka watuusa olunaku olwaleero. He is the CEO and the managing director of Mpatanel Motors. No. Mpatanel Company Limited. Mpatanel Company Limited. Yes. Nga bakafulu bokuleeta amamotoka via online. On average muleeta emotoka mmeka omwezi? On average tuleeta about 100 units. Units? Okay, motoka about 100 cars. On average a month muleeta emotoka 10? Yes. Wow, that's very good. So muli mu good books with URA? Ate we are clearing farm. And sagala tufubutuke wano nkubire nti ako kajemu abasajja bagenda kunsumbua. I'm kidding. No, because you are to licensing every year. Oh, so license is renewable? Yes, every year. So it means they cannot renew someone who is not in good books. Even if you are not licensed, you can't operate. Okay, yeah. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukawo. Tuleeta abantu bano to share their success story. Watuuse ne gyanvudde. Kiba kikulu nnyo gwe omuvubuka ali eyo bagobye ku mulimu gumu.
no berango weddemu amanyi. Don't lose hope. Togwamu manyi. Rome wasn't built in one day. So sigala nga olemerako bano tubaleeta owulize stories zaabwe. Take time to listen. Mpola. Nebo bato comment nze si kikulu, but take time to listen and understand. Njagala kubaza team gentambule nayo okuli Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Mwami Tone Senabulia. Thank you so much. Then to the viewer out there, thank you so much for supporting us. Ngolaba waka wafe or commenting or sharing or pushing to the next level. Then to the sponsors, Nisk Beauty Experts in Roast Coffee Academy, salute Muliba Kabinyo. Tukweyanza nnyo obuddebo. Webale kujja. Tukwagaliza ekiseera ekirungi. Kati nga kansaba abantu nti tulina trip this Easter. Yeah. To Mpatane Tours and Travels organize a trip. Yeah. To Fort Portal, to Kasese, and also to Lake Bunyonyi. That is in Kabale. Yeah. It is happening between 2nd to 4th of April. Yeah. That is next weekend. Yeah. Tugenda ku Mabere Ganyina Mwiru, tugenda ku Kazinga Channel, tugenda ku Lake Bunyonyi, tulinayo zip lining, tulinayo game drive. Yeah, byonna this weekend. So bakufuna batya online, abagala okubaleetera emmotoka n'abagala for tours and travel stuff? Oh, Mpatanel Company Limited on Facebook. Oba oyagala kuleeta motoka yo. Mpatanel Company Limited on Twitter. Mpatanel on Twitter. Mpatanel Company Limited on Instagram. That is for cars. Mpatanel on Facebook. Mpata Official on Twitter. Mpata Official on Instagram. That is me. Then Mpatanel Tours and Travel. Yeah. That is on Facebook. Mpatanel Tours and Travel on Instagram. Yeah. Thank you. Tetugenda kubanga tusukawo mbagaliza ekiseera ekirungi omukama Katonda abakume. Thank you so much for watching us. See you next time. IBRAH Mukasage manya gange omukama Katonda abakume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time.